Abasebo ne banyabo mujebale erinnya Mesach Semakula okwawukanako nga bulijjo olwaleero nzize nga ndi mu ngeri erimu okwetonda okw'amaanyi okuviira ddala management ya Papa Sport olw'ebyo vidiyo bwafulumya awo nga bulimu ebintu ebitagasa era ebitalina kyebitegeeza ebitalina makulu tubeetondera era nga twagala okubategeeza nti osi enteekateeka ya Papa Sport era bakastomers ababeerawo bulijjo mukimanyi wano giba mirembe na respect byebisooka na service ennungi naye nga bw'omanyi nti nno abantu balina ebigendererwa byabwe bingi abaana balina omuzannyo mungi naye nzize olwaleero okwagala okubategeeza nti okusookera ddala bakastomers ba Papa Sport tusaba kutusonyiwa tekigenda kuddamu kubaawo ate nga ntwala n'okulabula eri abaana baana mmwe muleme buntu bulamu bwange kubutwala for granted. This time I'll cease to be the other papa mbere businessman temugenda kuonona business z'abantu kuba nkitegeera nti mulina ne gye mwavudde era mu business yo mutwalu mwatandikidde eyo ne mutandikira eyo mwamnabudde wa mwatandikidde wa mwamirule ne muvaayo ne mujjanga mwegoberera mujja mbantu fe abantu ababeera wano bantu babuvunaanyizibwa ababeera ku Papa Sport bava mu business zaabwe ne bajja wano abantu abasinga okulya wano emmere ku Papa Sport 90% sibayimbi bantu babuvunaanyizibwa bava mu offices zaabwe ne baparking emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi nga bamanyi nti wano wali safe nga manyi nti n'essimu tejja kubula bwe munaatandika okuleeta katembo oyo nze simanyi bigendererwa byammwe. This is my retirement. Mwe mwabamu mukyali bato muyinayo emyaka egigenda okukola ebirala temwonona bizinesi yange njagala okole ekyo ky'olina okukola ngozo bwe mwagala kulwana mugende mu luguudo mulwane naye mujje stansi zammwe mu bizinesi z'abantu ne mujja ne mutandika n'oli otandika nga ne kamera weeri meaning do you intend to do that munoonya content my friend nsobola okufuna content nga sonoonya bizinesi ya muntu oba nga nkoze ekintu ekirala ekirungi. So if you were to come at Papa Sport you have to do the do's of Papa Sport. Netondera abawagizi baffe tekikyaddamu kubeerawo tugenda kwongeramu security tugenda kwongeramu okubeera serious okusinga nga bwe kibadde tusaasiddwa nnyo. Nafunye obubaka waliwo omwami bambi yawandiise nga concerned customer obubaka obwo bwantuuseeko mukama wange sikumanyi naye buntuuseeko n'abo bonna abankubidde essimu mu wakati mu kulumirirwa I'm so much humbled era kinsonga lwaki nvuddeyo tekikyaddamu kubaawo tugenda kulwana tulabe nga tukijjawo. Mukama abakuume. Ssaabasajja Kabaka wangaale.